Ekibiina ekitwala kampuni enzimbi mu Uganda, ki Uganda National Association of Buildings and Civil Engineering Contractors, kirudde nga kyekubira enduulu eri gavumenti nga ky'okuweebwa emirimu eminene gamba ng'okola enguudo oba okuzimba amabibiro. Kyokka ng'emirimu nga gino gitaakuweebwa kampuni ngwira. Okusinziira ku tteeka, buli mulimu gw'okuzimba ogukolebwa mu ggwanga, ebitundu 7 bikolebwa kampuni ngwira, ate ebitundu 3 ku buli 100 ne biweebwa kampuni za kuno. Kituufu waliwo emirimu egitasobola kukolebwa bammembaze baffe abali mu Uganda wano olwa financial capacity muzungu bwe yandikiise, naye era nga bwe nkunnyonnyodde y'enkolagana egyo ettaddewo kubanga bagamba tebalina mirimu, wabula ffe enkolagana eno egenda kujjawo ekyo ekigamba nti tebalina mirimu. Emirimu bano gye bakwata nga minene nnyo bagimenyaamenyamuuko ne baba nga basobola okugiwa members baffe abalirowoozezza nti basobola kugifuna nga babiidinze okuva ba clients kati ate ne bagifuna okuva ba member. Kampuni za kuno zitandise kaweefube okulaba ziteekawo enkolagana ennungi n'ezingwira. So once we strengthen this initiative, we are sure that our upcoming contractors will also gain experience and at one time they are able to deliver such magnitude of projects. Zitandise na kulambula emirimu gikolebwa kampuni zino okwongera okuziyigirako. Twenkalejinga ba members baffe bano abanene tubeebaza nnyo kubanga basobodde okukkiriza ne bagamba tebagenda kulwana n'aba contractors abaakuna bava kuno wabula okugamba kabafune emirimu basobole okubanga bagibawa. Okusinziira ku bakulira ekibiina kino kyakuza enkolagana ebadde egenze ng'eyonooneka. Us fronting this initiative is to ensure that they are being engaged in on different projects so that in so doing their capacity is built and they are able to deliver works on mega projects. Olunaku lw'ejjo wano bakyalireko kampuni okuli Dot Services, Terrain Services, kw'ossa ne Mortgage Africa. Our relationship with our subcontractors, I must say, is very good, in particular with companies like Terrain Services Limited, like Keltron, who are doing the M&E component of the project. Simbi kubanga bano abantu tubajja mu bitundu bye tukoleramu tetuba importing from elsewhere, we get them from around and bwe bajja ku luguudo tugezaako kubabuulira kye balina okukola kyekisooka. Bano bagamba nti bakutalaga ebitundu bya Uganda byonna naddala eri emirimu egikolebwa kampuni enzimbi mu Uganda.